Okay, live and direct. Thank you so much okubango watching omukutu gwa Vast Strange gwe sebo banyabo atulaba gyosinzira okubango tu watchinga. Ekiri e Masaka basebo ne banyabo kitokota si kisaanikire. Now oluvanyuma lw'ebyo byonna ebyatuukawo mu kalulu ka Masaka City bagenda okumaliriza okulonda nga ekibiina kya National Unity Platform kiwangudde ebitundu byo oba kiwangudde ebifo byonna ebyababaka ba parliament mu district ye Masaka City. Wabula mu ngeri y'okkozesa olukujjukujju oba olukwesukwesu oba olukwenyukwenyu omukyala amanyikibwa nga Nameere eyali yesimbyewo ng'omubaka omukyala owa Masaka City n'awangulwa Naluba owa NUP yagenda n'awawaabira omusango mu kkooti n'abasalawo okubanga baddamu akalulu. Byonna ebyaliwo bannamasaka bazzenga bakompilinga ebintu bingi nnyo bibagamba nti Nameere byakoze e Masaka. Olunaku olwaleero bamwambalidde, bamuwemukidde, bamutabukidde. Njagala nkulaga ekibaddeyo mu lukuŋŋaana lwe bakoze nga bawemukira Nameere Justine. Tukomewo. Nti ono asobola okuba nga yeekubidde okusinziira ku nneeyisa ye. So ffe twagendedde ku nneeyisa ne tugamba nti omulamuzi ono tajja kusala mazima. Mwebale nnyo mwebale eddala. Ako kenyinyi mu luzungu okugamba nti akakole mu bufunze nti yali politician yesimba akakole mu bufunze mu luzungu ako mulamuzi ono. Yeah, there are people, propagandists in Masaka who had hit the streets claiming that Justice Chinobe was in NRM 15 years ago. So that is an old story. We want to tell Ugandans and Masaka people in particular that Justice Chinobe stood on NRM ticket in the 2021 election and did not succeed. Even after then, he continued to appear on talk shows praising NRM and talking against NUP. So, if he has just been appointed as a judge, maybe about 2 years ago, and even between 2021 and up to the time he was appointed a judge, he was still appearing on talk shows, talking against NUP and praising NRM. We cannot now say that within the 2 years he has changed as he was claiming that he's saved. So that's why we said we cannot trust such a judge to judge between an NUP case against an NRM case. Thank you very much. Wow. We want it to Toyina buzibu. Tujagenda mu nkole y'amateeka era amateeka tujja gagoberera bulungi. Kuba bannamasaka abatuwa akalulu mulimu twagukola tubasaba akalulu era tujja kuwangula. Tetujja kukkiriza amateeka gajajamya lwa mbeera lya Museveni n'abantu be baagala. Alhamdulillah. Naye olwaleero njagadde okuvaayo okubaako kyentangaaza eggwanga oba byentangaaza eggwanga. Akalulu kaffe kano naddala ewaffe mu Kalungu East oba mu Kalungu District naye okusingira ddala Kalungu East. Akalulu kaayo ko kali special tekalinga bulondooza bulala. Akalulu kaffe kagaanye okuggwa ebidaala biremedde mu ddiiro. Mbadde nsirisa ebbanga ddene ebigambo bingi biyitingana ku mikutu egy'empuliziganya egya buli kika nga mulimu ebintu bingi abantu bye balabanga ebiinamu ekiruubirirwa ekyokutyoboola erinnya lyange n'ebigendererwa ebirala ndowooza ebyekusifu. Mulimu ebintu bingi era mmwe nga
abatuyambako okutambuza amawulire mu ggwanga. Muyinza n'okuba nga bingi byemusobodde okapturinga naye nga ebimu sibimanyi. Akalulu kaffe kaggwa mu nzigwa gye kaggwamu tekaggwa bulungi nnyo kubanga nze okusooka kwa byonna nina emisango eginvunaanwa naye ng'ate ndaba results zaazo ne bwe nadduka era ebikolwa bya nnumba. Akalulu nga katandika kuba nze ni mukyala wa kibiina kya NRM. Abalala kye bangobamu ne bagamba nti oyo si wa NRM akolagana n'abantu abatali batuufu, n'olwekyo oyo si wa NRM. Ekyo teyandibadde ensonga nnyo kubanga akalulu kalinga ccupa buli omu etuula ku ntobo yaayo. Naye ekintu ekikulu ennyo nasalawo nga mmaze okulaba speed n'ebikolwa ebyali bikolebwa naddala ewaffe mu Kalungu East nga speed sijja gisobola. Mwalimu okutyoboola, okuvuma, okukola buli kimu, okwongera abalonzi mu register n'ekigendererwa ekyali ekyokusuula nze. Byonna nabyewala neŋŋamba nti manya akalulu kaba ka kibalo. Neŋŋamba nti kaakati wano kinyambirawa okubeera nga nwanaganya abantu ba Kalungu District. Afadhali ogwa naye ng'abantu ba Kalungu District tebattinganye tebalwanaganye kubanga byatandika n'akamyufu tekannaba kutandika. Neŋŋamba nti nedda bakama bange abampa akalulu emanga mbaweereza bulungi kaŋŋende independent naye nsobola okutaasa abantu obutalwanagana. Ekyo nakyo gwafuuka omusango era n'engwoza kampeyini yonna mpaka okuggwa. Katonda nannyamba n'empitamu. Naye mu kuyitamu bye nadduka mu butattinganya bantu ba Kalungu waliwo embeera eyajjawo. Njagala okunyolerwa awamu ng'omuzadde ne famire z'abaana abaafiirwa obulamu bwabwe. Ekisinga okunnuma mu kintu ekyo omuntu kwe kusalira omusango nga ye tamaze kwetunulamu. Abaana abo abasinga obungi mu lipooti ze tulina okuggyako gwe bazza ne baziika naye gwe baga nti yali awangaalira kajjansi. Abaana baava wabweru wa Kalungu nga bapangisiddwa okujja okukola emirimu egitaali gyakuleka bulamu bw'abantu. Saagala kgendayo nnyo kubanga ensonga eno eri mu kooti. Amazima gajja kumala gaveeyo. Tumanye Aisha Mutemu oba bwabaawo omwana bodyguard oba homeguard yasobola okubeera nga ataasa obulamu bw'abantu abalala nga kyali kyetaagisa ate obwabalala okugenda kubanga kiri gye binaggwera mujja kulaba singa okutte ejjambiya nkutte omuggo oba nkutte emmundu kitegeeza omu asooka ku munne yamukola ki yatwala obulamu bwa munne. So naye saagala bigendamu nnyo kubanga ebyo biri mu kooti. Kakati oluyimba luli awo mu Kalungu East buli lunaku amawulire gatuula eddoboozi lyange livaayo nangibwa nze nasuula abantu banfudde omuntu ow'amaanyi kyessiri kuba ndaba nga ndi mukazi mutono nnyo naye buli avaayo eyagwa naddala ku leve enneneko mbaka palamenti oba baka palamenti mu constituencies zonna. Oyo Aisha ye yansudde, oyo Aisha yakola bwati bampe ettutumu eritali ddungi naye nga baagala okulowoozesa abantu nti ndowooza ndi w'amaanyi nnyo kubanga okusuula abantu buli omu agwa mu levo gyagwako ekintu ekyo kinneewuunyisa. Ebyobufuzi bino mbitwala nti biringa kangeze engalo zino nti mu ntandiko either otandikira wano n'oyambuka omalira wano oba n'otandikira wano n'otuuka climax Katonda aba akusaasidde olina okuddayo. Ebifo bino byonna bye tulimu nze nadda mu kifo kya mukyala Florence Kintu
kiba kyabumba tuutu okulowooza nti nze sijja kuvaawo, nja kuvaawo. Naye n'omuganda agamba nti ekite kitafa kusenga ejjero kifuuka wankindo. Kaakati nze Aisha Sekindi manyi nti abantu ba Kalungu district batandika bayira watenze era batandikira wansi kubanga najje ebbanga ttono saamanyika nnyo Katonda nanyamba n'empitamu kubanga nali nkiikirira abantu abo before nga sinabeera mbaka wa president. Naye bwe nkomawo abantu balaba omuntu gwe bamanyi Katonda nanyamba bbanga ttono ne bampa obukulembeze. Naye nalina bannange byenvuganya nabo. Bino byonna bye tulabye mu kalulu kano nvuganyiza emirundi ebiri, nga nvuganya mu kamyufu, nga nvuganya mu campaigns ez'awamu, naye sirabangako bye nalabye kati mu kalulu kano. So mulimu entebe okugirwanira nga tolina ddiini mu mutima kulowooza nti Katonda yagaba obukulembeze. Ekyo nakyo kituleetedde obuzibu. Mulimu okuyingira mu kalulu, bannakalungu bajja kunjulira. Nze bwe nali nyingira mu kalulu nabagamba nina akalulu kamu n'omwami wange nyiza okukeera ku makya nembaako kyenkoze nga tekimusanyudde naga nti mukyala wange sijja muwa kalulu nensigaza kange kamu nze siyinza kwemma kalulu. Obusigadde tusaba busabi Katonda n'ogenda n'onnyonnyola abantu Katonda n'akuteeramu omukisa n'oyitamu. Naye abantu abasinga obungi bayingira mu kalulu nga bamanyi nze nina okuyitamu. Bwe bibeera bifo nabyo ne babyewa. Omanyi nabyo bye bireese obuzibu. Wakati bwe ntunuulira amawulire agagenda mu maaso nga n'akalulu kaggwa. Nina kye ndowoozaamu ng'omuntu nti Aisha ono tumwonoone ndowooza aleme kuddamu kulabikira ku cabinet list. But which is okay. Nze sinoonyaako bwa minisita. Nanoonya bwa MP Katonda n'abumpa. Ate nasina kulowooza because musakos mwe batambulira nange mwentambulira. Abantu bavaayo. Oli nakola statement ngere ku drivinga ku ekyo. Kyolowooza ng'omuntu. Nze kyemmanyi Muzeeyi Museveni nakubako ebintu bino tebitandise kati mu kalulu ka 2021 red paper yakuba amawulire nga tebannaba kutwapointinga ministries. Oba baabijjawa ne bagamba nti ndi omu ajja okulabikira ku lisiti ya President Museveni mu kabinenti ye. Ebivume ebyali awo nali mulwadde nnyo, nalina pressure ngeri waggulu eremeddeyo, naye natuuka n'okulaajana kubanga emikutu kwe baali banvumira kwaliko abantu nga late kati Mukama amwetuumula ekyemirembe atukoze obulungi mu Masaka General Sunday, kwaliko abantu nga bafandi Kyazze, kwaliko abakulu b'emmanyi abaripootinga mu SACCOs ez'enjawulo ng'amawulire gamaliriza gatuuse president. Natuuka okulaajana ku mukutu nenga nti amawulire gano agaakubiddwa bwe gabanga ge gantuusa ku kino president mwegayiridde tampa owa minisita. Nalabira awo kuba nze siina ndizinkuunye, siina muntu anjogerera, siina akola Katonda yayogerera mu president nampa ekifo ekyo. Kati mu budde buno ate ne mu kalulu gye mbadde ntambulira ab'amawulire abewaffe nga ba Muzaffalu Bakato mbadde nnyimira Kazindaalo ne mbagamba nti bwe kiba ekitaasa abantu ba Kalungu East abakubibwa bwe bati nga balangibwa nze ng'ekibataasa nze butadda ku bwa minisita president atuyite atuuze abo abalowooza nti bazaalibwa kubeera ba minisita era ba MP abagambe nti bannange Aisha sijja kumuzzaako kuba minisita gwe nja kuwa tugende mu kalulu tunoonye akalulu nga tulina position emu etalwanaganya bantu. Naye kirabika ng'ekintu ekyo kikula nkiddamu obwa minisita president yabumpa nga Katonda yamuwadde ekirooto ekyo. Bwe kiba ng'ekitaasa abaana ba Kalungu obutakubibwa kubanga weebali wano obutakubibwa obutattibwa nga nze butafuuka minisita I'm ready nja kusavinga abantu bange mu angles zonna. President ng'omuzadde ensonga zino yandiziyingiddemu ne bambuulira omusango gwe nazza
nze bwe mba nkolagana n'abantu banno n'abantu b'opposition sirowooza nti nina omusango gwenzizizza. Omuganda agamba nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Nga ndi mu kabineti erimu Honorable Nobert Mao nga wa DP, nga ndi mu kabineti ebadde mukyala nakati akyali kubanga tennaba kusattulwa mukyala akena nga wa UPC, nga ndaba ebitongole ebyenjawulo pulezidenti nga aleeta abantu olw'okuyunitinga bannayuganda n'abawa ebifo ebyenjawulo. Sirowooza nti mba nina omusango gwenzizza. Ekyokubiri, nze nga nze atalina kutiya mwe nasibira bannakalungu nti bano be balina okumpa akalu, bano tebalina kumpa akalu. Okuyita mu kw'omuntu kitegeeza nnamba gy'ofunye. Kati bwe mba nsobola okukonvinsinga abantu kubanga it is on record, saagala kukyegaana. Nina abantu abakuukuutivu mu bibiina ebyenjawulo bentambudde nabo nga bansabira akalu, abatuuse n'okukasabira Pulezidenti Museveni nga bagamba records weeziri, nga bagamba nti kulwa maama n'enneeyisa gy'atuyisizzaamu tatusosola takola ki, tugenda muweera akalulu Pulezidenti Museveni ku mulundi guno. Records weeziri. Naye bwe kibanga ekyo kinfuula kubeerawo opposition nga seegaana, ng'ate bo badde bayimira ne bagaa nti omukyalo ono tumumanyi wa NRM naye ffe tusazeewo okumuwa akalulu n'okumuweera mukama we akalulu. Ekyo nga kinfuula wa NRM. Buli muntu ayina obwongo bwe bwatetenkanya nti embeera eno ebeerewo etya. Nze nga bamaze okunsindiikiriza nga bangobaganyizza, nasalawo natandika by the way ng'ekisanja kyakaggwako ne mmanya nti biba kulonda oba ofuuse mukulembeze w'abantu bonna, nasembeza abantu bonna. Nze mbadde embeera n'abaana naddala okuva mmirukanga kitosi nga bakijjulula nga wa basooka kunsoomozanga nga bajja ewange nga bambadde ebyambalo bya NUP, naye ndowooza kyali kisoomoozo saabagobaako, nayanirizanga. Buli mwana yajjanga n'ekizibu kye nga nsobola okukitunulamu nga nkitunulamu. Ndi mukyala mulimi wa mmwanyi, abaana bajja ne bava n'ekyengera nga baana be NUP mukaddeko okunoga emmwanyi, ne baŋŋamba mami tuzze tunoge ffenna emmwanyi, nga tewali kosti yonna gye bansabye. Naye ng'omuzadde naawe okwatibwa n'omanya nti munda muli nabo beetaaga sapooti n'obawa. Ndi mukyala musiraamu, kino nkiddamu nga sigira. Bansoomooza to an extent nti baŋŋambanga nti maama ffe betujja okunogerako ku mmwanyi, ffe nga ffe abanywa ku kawalagi twagalawo walagi waffe, ne bw'ogenda ewange kati nakifuula tteeka, ewange tewaggwaawo bidomola bya walagi, bamanyi ne we bibeera bwe bajjanga beefukira omwenge gwabwe nga banywa, kuba nze mba sigunywedde. Oba kiwulira siwulyangako basiraamu ate basheeka bakimanyi, baani bakimanyi, naye siwulyangako basheeka baŋŋamba ayi kyebafuuka mu katuliki kubanga owaki owa abantu omwenge. So kati bano obusiraamu bugamba nti obusiraamu obwatuza lulimi lwo. Bwe mbanga nze nkyekkirizaamu nti ndi wa NRM, abagamba nti siri wa NRM be bamanyi, nga n'ensi yonna empadde akalu nga bagamba mu NRM tuwaayo omuntu atya, omuntu omu. Tubadde mu cabinet era tuli mu cabinet nga mu budde buno maama owekitiibwa vice president yafunye kaadi ku luno kwe yajjidde. Ekisanja ekiwedde yagira ku independent naye tekyagana President Museveni kumuwa vice president. So nze nina ebintu byentunuulira nga binafu naye nga abala babizimbirako okubeera nga bikola ki nga bibeera binene. So olwaleero ndowooza kye kimu ku ebyo ebinzijeeyo, era njagala kusaba ekibiina kyange ekya National Resistance Movement baveeyo bwe kiba kisoboka. Siragira nsaba kusaba kuba bannange empulya bagenda kwekalakasa, abantu bajja kutuuka n'okweyambula kubanga ebbanga lyonna luno olukiiko lwakuna mwe baakubidde omwana gwe bayita muzungu okwagala okutuuka okumutta. Naye embeera eyo ng'omuzadde ennyigiriza. Ku mulundi guli bwe nava mu kamyufu abantu balowooza nti nali mu kibalo. Saali mu kibalo naye nali ntunuulira obulamu bw'abaana oba bw'abantu ba Kalungu district. Njagala ku luno nsaba siragira kubanga obuyinza sibulina. NRM eveeyo etunule mu kintu kya Kalungu district, ekole analysis eyaayo. Bwe mbanga ddala nze mmaliddewo ddala NRM Kalungu nga nze mu byasembayo, nja kudda wabbali n'akalwa akajja nneme kwesimbawo, bannange batereze NRM Kalungu. Nja kukikola mu mutima mulungi
naye abaana bafune emirembe abantu baleme kuttibwa kubanga Aisha tebamwagala mu kalungu ebintu bino Masaka nga buli budde wabaawo ayonoonye NRM oyo nsambu mubi singa asambu alivaawo oyo gundi mubi abantu bangi nnyo abayisibwa mu ngeri gyempisiddwamu. That's why ebintu byange mbadde mbikwata mpola because kino tekyapenize kusooka ku nze. Abantu bangi abazze balagibwa nti gundi mubi lubyaye bukomansimbi mubi ani nga tukyali mu Greater Masaka ne bajjanga nga abantu baba isolatinga nga babatuuma buli kye bali ng'olwaleero bwendi mu Kalungu East tubadde tutambula nga tulina politics atwawula owa Honorable Mawuya ne Honorable Ssempijja era ne batugamba nti Mawuya bw'aliva mu politics wa Kalungu ejja kutereera. Honorable Mawuya yava mu politics w'e Kalungu era nsuubira nti ku bantu abadde banoonya akalulu naddala nga bali mu kitongole kino eky'ebyamawulire tewaliwo alabye Honorable Mawuya yadde indirect oba direct ng'ayingira mu kalulu kano naye era wazuuseeyo ekitonde ekirala ekiyitibwa Aisha era ekibi then ndowooza tulina okuyiga okwerekereza newankubadde twagala obuweereza newankubadde twagala offices ez'enjawulo ndowooza nina okulowooza okusingako ku bwe nandirowoozezza okulabika nti sikyandikomye ndowooza kuva mu kamyufu butalwanaganya bantu b'e Kalungu bw'abaawo bannaffe abasobola okutereeza Kalungu nga bwe batusuubiza Kalungu eya NRM ensuubize ndowooza NRM eveeyo enkoleko report nti Aisha kintu gundi ne gundi oli musobya therefore nja kudda ku bbali akalulu akajja nene kwesimbawo bannange batereeze eki batereeze Kalungu district ne NRM. Kubanga mbadde njagala mbalage ku baana abatuukissiddwako ebizibu abaana mbadde nsaba mujjo wano kubanga birabikako simanyi oba muzungu azze okunabakujja kubanga yakyayo kyakati Honorable wabaddewo attempts okulikonsayiringa Kalungu abantu ab'enjawulo bazze bifo kiki ekiremesezza omuliro oguli e Kalungu okukkakala tewasinaba kulabayo omuntu ajja kulikonsayiringisa abantu b'e Kalungu kubanga last term owekitiibwa chairman waffe wa LC NRM 5 level 5 yagezaako n'aleeta owekitiibwa mobilizer wa NRM n'aleeta Mama Semende n'aleeta vice chairperson NRM Haji Moses Kigongo endeeta gye yamuleetamu naye sirowooza nti ye yandibaddewo because nze yaŋŋamba